omwala gwa Nakivubo tulaba Mugaga Hamside eno ne tulaba omulodi wa Kampala. Where is the problem? President Yavana Wandike Bologati, it's okay. I don't know what you think. Go mukulembeze mu Kampala. It's okay ensonga z'enkulakulana ya Kampala. Fenna zitukwatako kyenkanyi kuba kyekibuga ekikulu eky'eggwanga. Ekyokubiri mu byo kwe kuba nti buvunaanyizibwa bwa KCCA Council kyekisooka ya Kampala Capital City Authority erina obuvunaanyizibwa ku executing plans n'okugaba obuyinza planning authority kubanga ekyo ekisooka primary ne secondary drainage zonna eziri mu Kampala responsibility yazo KCCA. Kakati tugende ku nsonga ebbiri nze ndowooza zandirumiza abantu omutwe. Ekisooka whether muganda wange Haji Elias Lukwago ne muganda wange Hamis Kigundu bandibadde balwana. Nze ndabe kye tulina okwadressinga mu kusooka kuba yeri development nkulakulana bonna sikiwanti waliwo ku bonna agiwakanya nti mbi. Basi ng'ebadde ejjawo abantu nti esese tulabadde batuula nga bakolera mwalwa nga tebasasuddwa. Eyo koolo nandigiwulidde nenga bannange kituufu esese tula naye ebitongole ebivunaanyizibwa okugaba building permission yoko kuliko bino wammanga KCCA NEMA National Environmental Management Authority nebifaananako mukowe weerityo kirizo bagaana baana bannambi bano bonna bazzukulu bannambi bano bonna n'ekintu bonna beddira nkima siraba kibayombya ate bonna baawumma basiraamu kale nze kinfaananira bubi naturally ndowooza nze siri musi wa muguwa kubanga riziki etali yange teyinza kufuuka yange nkya Allah bw'aba alina kyanteekedde ekyo ekyo kiba kijja kuba kyange. Nkakasa Haji Lukwago ne Haji Hamis Kigundu basobolera ddala okutuula obulungi ensonga ezo ne bazikaanyaako naye mu byesiwakanya nzikaanya naawe nti ekifo kyo kibadde kijama n'embeera gye kirimu nga si nnungi era nga abantu bangi babba obusimu bw'abantu ne babulira ekyo kyo kyamazima eri constituency yange it's a fact n'ekyokubiri si gwe mwala gw'olaga banno nga bazze okulambulako n'obagaa guno gwe mwala ogusinga obulungi kati tugende ku best practice mu nsi ezimu bakola batya emyala ensi ezimu oba amawanga agamu baleka emyala nga migule mu mawanga amalala ne baleka emyala nga bagizimbyeko oba ne bareclaiminga n'ebifo ebirimu entobazi ekyamazima Kampala wonna okuva ewa Kiseka wonna nga bw'omulabawo kituufu kya lwali lutobazi abaakajja mu kibuga ewali paaka empya walingawo Kisaalu nga waliwo biroole ffe we twasomera twalingawo ne nasale bagiyitanga Twinage Nursery School olwayo waliwo paaka empya waliwo n'ebizimbe ekyokubiri ewali Kiseka Market nawo walingawo ekisaawe nga cricket ground ekisaawe ekyo nga cricket ground eyali ey'essomero erya Green Valley era baali wakozesebwaho abayindi abasingasinga be bayita abasiiki kakati abayindi abasingasinga be bayita abasiiki community era ojja kulaba nti mu nteekateeka tempo yaabwe eri awo ku Rashid Kamisi Rashid Kamisi wa opposite ne mall eyo gye mulaba eya Mukwano eri awo ewali Mukwana Arcade n'endala etali eri kumpi ne basi z'Abaganda gye yali wano ku Kyaggwe Road walingawo Kyaggwe Road Primary School bwe baddizibwa ebizimbe ebyo ng'essomero eryo terikyali tenable bo ne balikwata ne balikyusa kubanga amasomero ago gaali gatandikibwawo bayindi n'olwekyo omuntu yenna ayagala okumanya history ya Kampala ate amwebuuzeeko ku ffe abasinga bavudde mu byalo ne bajja eno go ge mazima
naye ate waliwo ffe abazaaliddwa mu kibuga muno mwe tuwangaalidde ng'otunuulira ebintu ebimu n'olaba asuula ekisasiro n'omutunula n'omanya ono yazize eggulo Kampala yamuyingidde eggulo. Era njagala okubagumya ngamba kakasa nti ebintu ebisinga bye mulaba nga bipya ebizimbe nze obuzibu bwokka bwe mbiinako be babizimba obubi ne bawaayo pulaani ne ba-executinga kirala nga bakolaganye wamu n'abantu abakesise n'olaba nga amazzi gayita mu bizimbe kubanga wansi babagamba mukole n'enteekateeka y'amazzi okutambula. Kati omujjulirizo gwa runoff water ono ava ku bizimbe ebingi gajja ne gajja mu kwaliseerawo n'ebizimbe awo wali ne ganjaala. N'olwekyo the master plan ya drainage eya Kampala naddala zino ezitali primary drainage secondary emyala gino giba girina okugaziibwa n'okubikibwa ekyo kyo nkikaanya nakyo. Mu nsi zonna ezitusinzeeko ezimu emyala egimu mibikke si gyonna naye mibikke okugjawo bino wammanga nti natural abantu baziba misanga asuula kasasiro n'asuula ki naye ono bw'aba yeewaddeyo nti ajja good siltinga ye ate tukaayana ki kubanga bw'ataakikole kyataddeko kyekijja oggwamu kibomoke oba bwe ganaabimba nga gamuyingira nga gagoba abantu ba clients. Nze ndowooza time is the best answer. Ekimu ku byo nti omwalo ogwo gwali gwagabibwa dda gwaweebwako ku mulembe gwa Laaji Nassantebe agwa Letsebana Kizito ndowooza n'oku mulembe gwa Haji Nassantege Sebana nga gugabibwa gwewani but developers bagezeeko gwe improving ekyamazima gubadde tegufaanana bulungi naye ate bw'otunuulira stretch gye baakola wano emabega wa Agakani ku Kyaggwe Road baagukolanga mulungi ne bateekako obusubi emabbali ne bateekako n'ebintu ebifaanana naye guno gulina reserve nnene kati reserve eyo bangi bajja ne bagikoleramu ate ne demand for public spaces nga nayo teri tenable abantu baagala okubeera ate baagala ne okukolera. Kakati ekizibu ekiri mu Kampala tekiyinza kuba kimu kyokka. Nze ndowooza kasita KCC obutabanga bitongole birala bwe yejjaako development arm kuba mu mawanga agasinga malls ezo and arcades ziri owned by through partnerships wakati wa city authorities n'abantu abo baba baagala bazi developing tokola nti ziri izinga ne zikuwa liizi ne kati wano twabizza mu bwannannyini kati mu bwannannyini economics agamba nti buli omu waali full capitalism alwana ku maximizing profits kati buli muntu walaba profitability ajjawo kiri ekya common good nakola kityo okwebuuza development ya hamu enaakosa omwala if tejja kukosa mwala egende mu maaso ekyokubiri enaayongerako value ku kifo bwe naabejja kukyongerako value namwe mujjemu omusolo n'ebirala ebisigadde fine. Ekyokusatu eyonoona obutonde bw'ensi I think that can be answered by the National Environmental Management Authority. Ekyokuna green belt ebadde etaliiwo kati enaabeera maintained nga weeri omwala ne guyita wansi nga gulina vegetation. For me that has been done in Amsterdam, that has been done in Canary Wharf, ekibuga kyebayita Canary Wharf kyali lutobazi lwennyini emash era osobola okisomakaawo. Canary Wharf, which is the trade center ewali lwali lutobazi lwennyini ya Canary Wharf mu East London awo abasinga bagimanyi lwali lutobazi a pure mash ne bakwata olutobazi olwo abasajja bo baasoma nti leka muguno omwalo ogu beautifying naye reclaiming ettaka oliteekeko high rises. Kakati ffe bye tulina okumaximizinga in adjustment kuguno omwala gw'ogulaba mu kyafu ebize ebigiramu bikyafu abantu bayiwamu eriba amakanika kumpi ne wakiseka bakanika byoyiro bwe bayiwamuli bwe bitambula abasuulamu obuvera n'ebirala ebiri mu kkowe bwerityo. Nze ndowooza baganda bange bano bombi ababi nze njagala kufuna omukisa bombi njogere nabo si mu mwoyo mubi nkakasa nti bonna bakkaanya nti ekibuga kikulaakulane wabula ekibabulako kutuulako babiri ne banyumyamuko. Ate nze kambabuulire ekintu kimu
bonna kuba basekerera teri abaagala abaferi ngolutalo luno era teri ayagala nnyo n'amisi Kiggundu singa bonna waliwo ekiteeso bonna baveewo bonna bandironze bonna baveewo bali abatabaagala nakubaagaliza n'olwekyo mbakubiriza omulanga bano baganda bange nti tewali kye tusasobola kutuulako ate oba Russia atudde n'Amerika ngeri ne Bungereza nazo zoogera nze kye nandinyoleddwa ennyo singa baga nti wabaddewo abakolerawo ne babasenda ne babakubeeri nga tebabawadde option wa waakugenda kakati eyo yandibadde big crisis kakati ekiddako is to sit together tewali kitasobola kuggwa because bwekubanga ddala kuliko ebbaluwa y'omukulembeze nga bweri waasiri copied mu bbaluwa eno naye bweba kweri nze ndowooza sinza omukubanyiga ennyo ng'ekisaawe kizimbiddwa ne kibeera improved ekyenda kivubo ekyo kati kyowa ekiri kyawakanyizibwa era njagala nkubuulire ekyo kyowa ekiri you can't turn it back nze ninawe nalindi City Council oba yali ya Bungereza eyo nekwata charge nejuwa ba developer ab'omuzikiti kubanga churches zaali ziri put under the state kati state nga tekyasobola zirabirira naye ab'omuzikiti ne bajja ne bagaffe tugigula negibaguza ne wajjawo abaali bekyanga nedda temuyinza kutunda church ne mugiwa muzikiti ne babaga tewali buzibu tie muleeteezamu kakati mmwe tubawadde right to first ownership ntie naye tugitunde milioni za paundi 47 muzirina tetuzirina kati musirike yes the best way mu development y'ekibuga kino yandibadde partnership nga bannaffe abafunyeemu ssente abasobola ozinvestinga mu high risk ventures ngezo bakikole bakolagana bandibadde bagenda ne banyumyamu ne meya era meya yandibaddewo ngawo ne program gye tuyita breakfast gondi meeting n'abagagge be abali mu kibuga ekyo sikyandibadde kibi ekya Lord Mayor okuyitamu abagagga be n'abagagga obadde ogamba nti anze mukama wange nti mbadde ndowooza bwe banzigirako property rates zino nti nsobola okukola greening yonna ey'ekibuga n'enteekamu fountains naye nange nemba nga nfunye eno tax break mu kifo ky'okuba wa biliyoni 2 mu property rates kampe emirimu abaana 2 babeere nga bamaintaininga green belts ekibuga kino kibeere well greened nga kirimu amazzi agali mu fountains n'ebino ebirala kati gwe nkuwulidde eyo tiiki nti ate gwe omulala nti sebo mukama wange nti nange bwe bampa tax break ku property rates nga kiri initiated by council ne baga nti sisasula kino nti nange nsobola okukwata n'enzimba public toilets zonna n'enzimaintaining nga za mulembe nti newankubadde mmwe temulina budget ezizimba naye nze bwe mumpa site nsobola okuzimbawo public toilets ekyo kimu next to the public toilets nenteekako shades abantu webeggama enkuba kubanga enkuba bwetonnya wano mu kibuga have you realized buli omu talina weyeggama tewali kakati abantu webeggama enkuba naye ku shades ezo nenteekako bu restaurant buno bwolaba obwa quick food take away ekirolex naki naye mu times nga tebasobola kweggama mu nkuba ate bodaboda zisobola okuparkinga mu shades ezo nabo ne beggama omusana kakati ebyo otuula n'abantu bo nti gwe atasobola bikola bo ne bakuyambako mu bikola kubanga gavumenti eyinza okuba tesobola kuwa sente zino kubanga city authorities mu nsi yonna nsuubuzi naye kati byajjira mu mitima ebiri nga one gavumenti eyagala ebeere ne take over ekibuga Kampala okubeera nga yekiyiina central government naye ate era erekemu ne demokrasi ow'abantu okwerondera kati now this leaves Haji Lukwago Lord Mayor in a conundrum ali answerable ku balonzi ali answerable ku eri abantu wabula ate n'eno police zimukutte ebigere kakati ate bw'ogenda mu council n'atuula mu council gye wandiroozeza nti council yandibadde wagira okuteekawo embeera yonna council nebanga talinayo ku kino no council nebanga yagaa nti wano Lord Mayor tetukwataganye naawe tugenze nani naye nga council abajjuddemu opposition 100% n'ekyo kiri nomo kubanga bwe mutuuka mu public administration not that every day you have to agree because muva ku side yemu you can agree to disagree
era nawulidde ndowooza mwami Tegusulwa Innocent y'omu ku bakansalazi aba NUP nga be balimu abaganda nedda ffe twakiteekako omukono nga tukakasa kitambule bwe kiti ne kakati strategically looking far the question erina okubeera posed erina kubeemu nti eno development egenda kukomaawoka oba tugi-extending eno yonna paka bwe gutambula omwala eno yonna gye guyita ku railway reserve emabega wa Mukwano ogutambuza paka bwe gye guggwerayo eno ebugoloobi mu Industrialia tumaye tukwatinde kugina emirala Lubigi ne walala. Oh yes ekikulu is ba water engineers okujja bapime the volumes of water singa babaddewo maximum singa tufuna enkuba ya nnaku 8 volumes z'amazzi zisobola okuyitaawo tezisobola kwabya kizimbe oba bayina ogusitulako bwe bati ramp ne bajongezaayo ko waggulu eri n'azimba ku reserve kakati ebyo basobola okubituulamu mu nitty-gritties nze kye nandibadde ndowooza nga batudde ne road mayor atudde wano ne ba engineers batudde wano ne ba coming up with an amicable solution nze ndowooza okulwana kwa abaana b'enkima bano bahaja ababiri si kye kyandiyambye ennyo nze nga ndi mukulembeze so bwe nakwata obukulembeze bw'eggwanga bano bombi nja kubayita lwaki mbatuuze lwaki olinakwata obukulembeze bw'eggwanga bombi mikwano gyo nyinza okwanga siina executive authority esobola either kuoverturninga bbaluwa ya mukulembeze w'eggwanga ate era nga nyinza okuba siina mass of influence eyinza ku influencing opinion ya president Munango wa PFF naye kyenjagala okumanya kyenjagala okubategeeza nti yes or no ombu ku bana ababiri yajja okusaalira munne that's a fact ekyokubiri bano bombi balina okutuuka kukaanya nze omwana w'omuddugavu sikaanya nnyo nti ebitwawula binene actually ebitwawula bitono naye bato buli omugga akatwerage kasajja fuba I think tejja kuyamba ham muganda wange Masikamlo ne muganda wange Ajerias Lukwago we come and sit down. Thank you. Because when tunulira ekyaliwo ku Yotoda now it's over. Nze bwe nali nzija they might not have supported me for MP but now teriiwo abali bali mu Yotoda bali bantu bangi olwayo teriiwo ne bye batusuubiza okukolanga mu paaka yonna baagitunda instead of okuleka wani kakati mwenna mufiiriddwa abatutte paaka mufiiriddwa ne bewagifiiriza tebasigaddewo the same has happened elsewhere kakati ono bw'aba manifestinze ndi asobola okukola the best thing is to sit down with him. Okay. I know after all this wasobola okubaawo kakati ono ne gundi nze kyovola basigendera nnyo ku nsonga gundi agambye atya ne gundi agambye atya abaana baffe bombi balungi yes Amis Kigundu mulungi kubanga alese development aina baatereddewo we bakolera decently in a decent environment aina baanyigiriza mu kuleeta development eno naye atudde nabo to make better of it. Yes, it is normal during development. So the onus is on Amis Kigundu right now. Nti ne bwana agenda maaso n'okuzimba to disprove the whole world nti ekyasuubirwa kye kigenzeewo ekirungi kyetulaba mu plan kyekigenzeeko mu artistic impression zino zaweereza nti kyaweereza mu art kyagenda okuteekawo ensi egenda kutuula erinde kubanga bw'okitunulira wano kirungi egambye nti mumukkiriza akolereko ne developments definitely developments zikolebwa ku myala because omwala is only a passage of water so it's a safe passage of water below meaning waggulu wasobola okukozesebwa ekyo tekiri mu question about it okuyita mu mitendera nakyo kirungi kakati ekirina okukolebwa mu kino kwe kuvaayo mpozi nga road mayor ayagala kudisowninga resolution za council ye naye bw'aba tasobola kudisowninga at this moment the best thing is to sit together okufuna amicable solutions mu management y'ekibuga ekirala we would love now to have a look at the city nga buli mwala muzimbe so I think Lord Mayor's call ne wano weeyingirira nti kati abantu abanajja ne bamugamba Wamasebo ffe Lord Mayor tuvudde Mengo naffe twandiyagadde okukozesa reserve y'Emmengo
eri kumpi n'omwala kubanga remember bo bali bagenda babagoba kati nga wane Mengo ewali garages abantu bonna bakimanyi wakati w'omwala ogwo gwa musajja alumbwa guno okuva mu Yohana Maria gugende guddeyo gugatte kakati nabo ekyebuuzibwa baddembe okuteeka mu applications bagubike bwayabo baba sobola ogubika kubanga the best practice rule eri nti bwoba wawadde omuntu n'akikola kitegeeza kiguliddewo n'abaki n'abalala kitegeeza yenna ayagala okubikka kakube mwala gw'ekyambogo ng'alina obusobozi obugubikka n'akolera ayanirizibwa now this is the Pandora box that has been opened in so doing kireetawo ebintu bibiri one nti Amisa aguddewo essuula empya wamu ne president wa Uganda namba 2 anaaba talina buyinza na busobozi kulaba president wa Uganda naye kumuwa clearance eyo yana akola atya namba 3 kuliko abantu abali bafunako leases naye ne bazisazaamu nga bagenda mu kooti for example Kitandwe ne Sebagala and Sons Medi Sebagala compensation yabwe etuuseewa probably this is what the Lord Mayor and the Legal Affairs Committee of KCC should look into ne bali abawe safe passage nabo bagende nga tebabululuma wabula ate ne developer nga kati presidential directive bwebaddala bweri keze nyagende maaso akole development here nze nkakasaba n'abantu basobola okutuula there is no big argument bonna tekuliko ku bonna muntu mubi omu developer omulala mukulembeze I think tetulina nnyo stretchinga. But is there will given the history of what has been happening? No, they will see it. Tewali kitasoboka. I'm telling you. Because kirizo bagana alajeriasi kwa Lord Mayor naye ine tafali lya gasi ku bantu bo mu kibuga. Ne Hamis Kigundu aine tafali ne gasi Kampala. Kakati siraba omuku bonne anonya kifo kya munne. Hamis Kigundu tanonya bwa Lord Mayor ne Lord Mayor tanonya kubeera developer. Kakati ekyo kindaga nti basobola kwatagana leadership above self. We must think of the we. Liukwan liwe yali Singapore nzira yo ku Singapore lwachenji baka Singapore yafuna obwetwaza I think was in about 1965 bagigamba nti tejja kusobola kusurviving era yagamba nange natya kubanga half of Singapore wali lutobazi, half of it, yeah, it was a mash. Osobola gisoma kubamwao olabe nti Singapore was a wetland and a marsh. Nene baji reclaiminga. So osobolera ddala bulungi nnyo okureclaiminga marsh era nakyogera konze ne ku kyalo bigi. Nengamba no. President aliferi abantu ba. That land is reclaimable. No teka mu drainage channels nga bwe zitambula. Kyebayita wetland is to give safe passage to water. No gezaako okugasiivinga mwegayita. Nesinti busubi bunoboka bwe busiivinga amazi. Era ba water engineers nga ba honorable Hilary Oneke mwandize ne mugamba abantu bane ebintu ebikolebwa mu mawanga amalala. Olwaleero osobola okugenda n'onywa amazzi ku taapu e Bulaaya. Wano kyaganywa ku taapu lwaki toganywa togesiga lwaki oza machafu. Water is treated first at the treatment site. Fetuli lake tufuna fresh water directly. Na yensi ezekana konga Saudi Arabia zikozesa kumpi obuwumbi bwa $2.5 to desalinate. Desalinate kitegeeza okujja omunnyo mu mazzi agokozesebwa. Era nze nagambako wana abantu lumu nti okuzimba pipeline okuva wano ya fresh water okugitwala Saudi Arabia is cheaper than omusaudi okukozesa amazzi n'aga treating. Ate ffenna abali ku River Nile ne tu benefiting amu in form of money. But how do you do that? By signing a treaty ffenna. The riparian countries. Yes, abali mu basin ene amawanga 11 ya Great Lakes ffenna ne tukusigninga treaty ne Saudi Arabia nti tubawa cubic meters z'amazzi bweziti mutuddiza bweziti for development. At the end of the day ejja ku decommissioning desalination facilities eri naffe tuba pumping amazzi. That would include Ethiopia, Kenya, Uganda, Tanzania. Nebawo obuwumbi bwa $3 ne mubugabana.
kubanga the amount of energy it uses during desalination atenga n'amazzi ne gatuuka ng'era nago galimu olunyonyo to an extent nti importing ne fresh water ogajje Australia n'amawanga agamu ne New Zealand negaleeta so ebintu bingi bye tulinako opportunities neringa tubikozesezza bwe tuba tubitaddeko essira including but not limited mu kuimproving ekibuga kakati kye tulina okutuulako ffenna nga abakulembeze kwe kumanya nti we can develop Uganda and take it to that higher level. The issue is the principle of we, not I think the principle of we fenne wamu tuyina obugagga fenna mu njawulo tetuyina bugagga. Kanku example mubangambye nti eyagula Mukwana Arcade Bosco Muwonge yagigula obukadde bwa $2.25 okwo ku Mukwana Arcade kusobola okubanga kusobola okugenda k'amaduuka 1,000 nyiga calculator ayagala nyige ki nyiga multiplication kube kusumbuwanya sina simu nyiga singa buli abali mu dduuka erimu ku Mukwana Arcade nkulaga obumu bwabwe bwe bandi bayambye okugula ekizimbe ekyo abantu 1,000 abayina amaduuka okwo basasula sente zitakka wansi wa $5 million buli mwezi. Mu mwaka ne basasula $6,000,000 ompulira omwaka mu myaka 10 bomala ne dduuka eri emyaka 10 osasula $6,000,000 omwaka emyaka 10 $6,000,000 kakati kankulage bandyeguze batya myaka 3 singa bonna bakkiriza ne bakola association ne bagula condominium property nkulaga the principle of we kubyamu awo mu mwaka gumu bandi kuŋŋaanyiza $1.5 ogwa dola buli tenant $1.5 ogwa dola kubyamu ba tenant 1,000 ofuna sente mmeka millions za dola mmeka $1.5 times 1000 times 1000 15 millions za dola 15 yakiguze mmeka ogambye 25 ebwe ziba 25 mu myaka 2 bandi badde ba contributing millions za dola 30 mu myaka 2 jokka buli omu n'asigaza edduuka nga tawa renti ng'alipangisa n'omusika n'alisikira ne ligenda ne maaso ate ne space ya waggulu ne basigala nga bagisigaza. That is the principle of we working together. Bonna wamu bwe ba working together they can achieve it. Landlord omupya olwazze yabagambye ali mu dduuka lya wansi $8.5 abali muga waggulu $2.5. At the end of the day bonna bagenda kufuluma nga bakoleredde landlord abadde asuubula engoye ng'azisuubula kiri kye twawanisa mu parliament ekyo government engoye abasuubula materials zino abaleeta ejjoola bagibweko omusolo nga government egabagibweko omusolo mu kilo ffe ne tubabuuza abantu ayambala mu kilo container yali mu $3,000,000 yagguka eri $2,600,000. At the end of the day abantu baagwa so nga ate njagala okutegeeza government eno embuulire we bakolera material ya linen kubanga eyagala kuprotectinga bano aba pick fair n'abala embuulire we tukolera material ya silk evaamu etayinga eyanga embuulire we tukolera spandex ono gwe batabula mu jjiini zino z'osikanga enaanuuka. At the end of the day a material omuntu gyaleeta mu ggwanga is only enabler. It is a raw material. Material ezo tetwandiziggyeko na musolo kubanga ono amala ogireeta mu kiyembe yagikolamu essuuti mu encouraging aleete material eno akole essuuti tulekerawo okuimportinga essuuti okuva e Turkey akole curtain tulekerawo okuimportinga already made curtains ze baateeka mu State House n'ebifo ebirala azikolebwe wano n'abava South Sudan bajje nga baimportinga wano Congo Burundi wa baleete $. World over nagamba abakulembeze lwakuba abantu baffe tebaagala kulowooza nga bwe tulowooza nti at the end of the day omuntu asinga okukola mu fashion industry si yatunga yenna nyini kye bayita intellectual property bakiyita batya wakyogera ono intellectual property the mark erimu trademark eyo kolabako nti Nike bakataddeko esaati zonna zifuluma mu factory China ng'ebbeeyi y'emu esaati eno gye nnyambadde n'omulala gy'ayambala
But because humanity again an ostentation, you sell what they call a feeling, satisfaction. Chovola banti we malo jiteeka kolebo nenkuganti nze nyambadde Van Hussein. Kati Van Hussein omwana oyo omudaaki najja ne baŋŋamba oba Calvin Klein ne bajja ne baŋŋamba njongeddeko kati ya $6 kubanga yeeyo manifestation nti ngatto ki gy'oyambadde ey'omupiira nti nze nyambala Nike nti ate ggwe nti Kawasaki nti oleye n'ateeba why bakwata ne bamala sente nnyingi nnyo mu promotinga lebe eyo meaning president wa Uganda n'abalala abali mu kkowe eryo omusajja wa Singapore kyekyo lwaki yali agamba nti omuntu yenna atalwaningangako public enterprise oba private enterprise employing abantu to a given number teyandyetaaze kubeera president wa ggwanga. Mujjukira ngamba gamba nti until we run Uganda as a public company model, yes, that's what we've been saying, is when we shall get that feeling nti oyo tagwanidde. Naye democracy era bo mu Singapore bakugamba nti democracy as a replica ng'omuzungu bwe yamutuwa tayinza kukola kuba n'ewaabwe takoze. Nga bwali mu biwandiiko nkugambye bo bagamba to be president olina okuba ng'olina emyaka 45 and above mu constitution yaabwe. The reason they said that bagamba nti someone with 45 years has seen enough, made enough mistakes, and has a reason as to why they want to move forward. 2, experience gye bakusaba. For the last 15-20 years, have you run a private company? Oyina be wali owaddeko emirimu. Number 2, are you tax compliant? Number 3, oyina amateeka g'omenye agali mu public interest. Era abasajja bo bagamba nti a country is like a plane, tebagigezesa nti n'amakya pilot avugemu. Oyina tulaga how many hours you've flown nga tetunakwasa bano bantu bangi kuvuga Boeing. Baddamu ne bakugamba nti bw'oba okoledde government oyina tulaga nti okoze n'ofuluma with excellence. Oweerezaawa nti obadde mubaka wa parliament okumala ebbanga ki nti ebisanja 3 n'okweyonga nti fine ekyo tekimala. Tie ate wano mu public image nti nkoze bwendi nti ate company kije wali otandise awo n'otuuyana nti bakama bange bwe natandika eno mbadde boyina obba proving nti obadde chief executive of a certain company. Lyukwaniri bwe yali abalekera ensi yabagamba nti omuntu atalina bisaanizo ebyo buli bwe muli mugezesa n'ensi muba mutadde obulamu bwammwe mwonna mu kwegezesa. That is why mu nsi eyo toyinza kuwulira muntu ng'agamba nti kuddita tekisoboka. Kyekiri kye nabagamba nga mpunzika nja atunzikire ku kino. Nali wano ne mbagamba nti is Uganda landlocked? Watubuuza. Landlocked verbally. We are already land-linked by the Nile. Ojjukira kungunga nkugamba nti kasita omala okusukka Maction Falls, River Nile stabilizes. Ere flowing gently up to the Mediterranean. It would be cheaper for Uganda to evacuate its goods ngezisiza northwards to the Mediterranean nezisituuka mu Europe. Kuba ziba zituuse mangu. Okusinga okuyita eno ship ne yeetooloola. Era n'okuzizza okuva mu Europe. Because if Europe was to be made the biggest trading bloc on Uganda, the evacuation point yandibadde Mediterranean. Okikkiriza nti amaato gatambula okuviira ddala Sudan ne gagenda paka nga gaita ku Nile. Yes. So ba water engineers bakimanye nti nze natuulako n'omwana omu eyakola gundi aquatic engineering ali Germany munna Uganda n'agamba kati weewunye ndi wano nzimba maato n'ekino ekintu bwe nali nkikola mu Uganda nga buli omu anyooma naye ensi zindeese wano eyandaba eri yakimanya nti nyina value nandeeta wano nkola amaato. It would take 2 to 3 days or even 7 days okutuusa goods zaffe to Europe other than 2 to 3 weeks. Golowooza lwaki abazungu way back bazimba kye bayita Panama Canal? Wajiwulirako lwaki bagizimba oba wasoma busomi Panama Canal mu geography? Yes, but lwaki bagizimba? To shorten time goods zezaali ziyitako okuyita mu Pacific okugenda mu North America. It was a connection point. Era ne baleeta ba engineers wafiirawo abantu abasukka mu 1,000 to solve the problem okusitula water levels. Eina locks 3
bwejja amazzi nga gasituka nga gamala gewanika nga geteeka ku level ngedda waggulu ne babiitinga amadaala ago agaaliwo ne bakola Panama Canal. N'olwekyo olwaleero mu senkyala eno ensi zonna ziri mu kusolovinga kye bayita supply chain problems. Kiddemu supply chain problems amakulu mwabo nti oyitawa okutema emitendera okulaba nga ofisa okufuna eji ku munno nti eyasimbye ovakkedo olwaleero amukeeza ali Bulaaya enkeera nga takozesezza nnyonyi kubanga eseera n'akozesa eryato oba train era awo ensiimira nti buli bwe tuneeyongera okuteeka amagezi mu baana nsiima combined chemistry n'aba technology Munnayuganda yazudde ka chemical kofuuyira ku kirime ompulira ekakolaji mwana wa buwala nekiwangala okumala omwezi nga tekivunze ni munatulisa ebintu ate tunabaliisa ebintu bamwanguyidde mu Europe ne balijesalinga patents ze ne bamuwaako n'akawumbi kamu $3,000 egya euro yazudde patent na producing a liquid ka chemical kafuuyira ku kintu kyekivunze ebintu tugeze nnyanya bacteria tugeze n'ennyanya na fungus ogifuuyira bwoti nemalawo omwezi nga teri mu fridge amakulu omanyi sente zagenda okusavinga supermarkets zibadde zisuula ennyanya n'ebirala wabweru e Bulaaya eyakizudde mwana muwala Munnayuganda omulala eyali akayina nga bali mu leesi bamuyita Jean Cloud namugambye munoonyi tuyina okukikola ffenna the country must invest in such naye omwana oyo yatulanga mu laabu e Makerere teri amuyamba is a chemist kati nyina gwe ntudde naye mugamba we must make always possible mu ecological party okufuna eno skimu y'abaana ba innovators naga nti mu party yaffe mulimu innovation scheme tufune kati olaba omwana oyo omu patents kitegeeza ekyobugagga ekyobuzuuzi kye yazudde bazivaluing nti kati zigenda mu buwumbi bwa $10 muntu omu era abamwanguyidde ne bazigulamu partnerships ze company ziri ennene nti kakati gozikuwa bazikuwa ne bagamba solution yino nti naye buli kyotunda tulyako 10% kati n'otunda obwo buli omu n'abukozesa bo bafuna sente tusobola okukola akantu akatta bacteria ebadde erudda ng'ereeta abakyala okufuna candida urinary tract infections nti buli bagenda ku toilet ezikozesebwa ewamu bafuna so can we freeze that bacteria kawabe Mbulaaya gyeziri kawabe wano gyeziri because you share toilets kezibe toilet za munyonyi meaning buli nyonyi ejja keetaaga ka spraying buli mukyala ajja keetaaga okutambula nako mu handbag amakulu mu byo nti Uganda n'abaana baffe abazuuzi ne bwe tuba tuproducing obwo bokka abakyala bali bameka mu nsi yonna abali affected by urinary tract infections eziri gotten from public facilities. 2 abalwadde ba sukali kike beetaaga ennyo can we produce through the lab chlorogenic acid esobola okuyamba insulin cells ezikuba insulin zino okweyongeramu ne zitabula akantu ako ne tulwanisa sukali. We must be thinking, we must be a society of thinkers. Twala omwana okuva saawa emu paka 6 mu kirasi bagambe kati munzuulireyo kano batandike empola abaana ba pifo tie munkolereyo olutindo nga mwe mu luzimbi gundireeta kino team building gundireeta kino team building gundireeta kino n'olwekyo ensi gye mbagambamu eyange gye ndowooza eya Uganda ng'ekulembeza abamanyi so si kukulembeza kukyamuka esobola okututuusa we twagala. Likwaniri abagamba to move from third world to first world is the most difficult thing. Why? Yababuuza why. It starts with behavior. Enesa. Omuntu ateeka okumanya nti njagala tutunule bwe tuti. Ne kati tugenda okukulembera abantu nga buli